Gavumenti yalangiridde ng'emikolo egy'enjawulo egy'okukuza ennaku enkulu bwe gigenda okuyimirizibwa okusobozesa ensimbi ezibadde zisaasaanyizibwa mu mikolo gino okugenda mu bintu ebigasa awamu abantu. Ku kusaasaanya ensimbi ku bintu ebitagasa nnyo muntu wa bulijjo, President wa Uganda n'asalawo n'agamba nti essente ezibadde ziteekebwa mu public holidays ezisinga obungi zibeere nga zidda mu bintu ebigasa abantu. Egimu ku mikolo egitunuuliddwa okuyimirizibwa kuliko egy'olunaku olw'ameefuga, olunaku lw'abakyala, olw'abakozi n'endala. Bwe yabadde atongoza omwezi ogw'embalirira, omuteesiteesi omukulu owa minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga, Ramadhan Gobi yategeezezza nti ensimbi ez'okutegeka emikolo egy'ennaku zino teziteekeddwamu mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja, era ng'emikolo gy'okukuza ennaku zino kyalagiddwa nga gyakutegekebwanga nga mitono mu maka ag'omukulembeze eggwanga. President yajja kuba abadressinga ng'ayita mummwe nga bwe mulaba wano, kati njogera nammwe naye tetugenze bunyolo. Ensimbi ezo kakati zigenda kudda mu kulaba nti tuteeka ebyo ebina bye mbagambye: obulimi, ebyobulambuzi, ebyobugagga eby'omu ttaka ne bannasayansi, okutumbula ebyenfuna n'enguudo n'amasannyalaze. Essente kati ye priority. Ono yalaze ng'ensimbi ezibadde zigendera ku mikolo gino bwe zitunuuliddwa okuteekebwa mu bintu eby'enjawulo ebigasiza awamu abantu ng'okuzimba enguudo. Kati ensonga eno ereetedde ababaka okukubagana empawa ng'abamu bawagira ekyakoleddwa so ng'abandi bakiwakanya, ng'omubaka Musira John owa Bubuulo West agamba nti gavumenti yalireseewo emikolo gino nga gitegekebwa n'ekola ku kyakusala busazi ku nsaasaanya. Ekintu ekikulu sente mmeka? Toyinza kugamba nti do independence eveewo. No, that would be wrong. Kati abaana nga mwe mulimanya mutya nti nno eggwanga lyaffe lyafuna independence mulimanya mutya? Mulimanya mutya? Ne America 1776 ekyajjaguza n'okutuuka kati okiwulidde. So lwaki temwerabira Yesu nti nno tayazaalibwa ku siraba mutawaana sente gwe mutawaana okuteekamu sente mpitirivu abantu ne bayisiramu sente ezimu bano ba minisita baki ba commissioner ne bateekamu sente zaabwe. Bo ababaka abalanga Maseruka Robert owa Mukono South ne Lubo wa Sebina Javira owa Nyendo Mukungwe bawagira ekyokuyimiriza emikolo gino. Ngalo okutwala omukisa guno okumwebaza naye oluvannyuma lw'emyaka 4 ndabanga okukirowoozaako tulinga abaluddewo okoba kyenkakasa kiri kimu kyokka nti omulimu omukulu gwa kulaba nga tusigaza ssente batunuulire n'ebintu ebirala byonna ebitwala ssente z'omuwi w'omusolo nga ssente ezo zigenda mu mbeera etategeerekeka mu lunaku lumu oba ne bifaanaganako bwe bityo nga bwe twogera n'ennamba ya minisiters efaanane bwetyo w'omusolo naye nga tezirina kinene nnyo kyegigattako ku mbeera z'abantu, kukyuka ku mbeera z'abantu. Kujja kukola speeches na ku maybe badde batandise n'okugabula ne bagabula abantu soda na biki, abantu ne baddayo ewaka ngenge embeera zaabwe tezikyuseeko n'akamu. Nange mpagira ensonga eyo okulaba nti ssente z'omuwi w'omusolo zitaasibwa okusinga okuteekebwa mu mikolo egitagattako nnyo ku community. Naye kyenjagala okubategeeza nti ekyo si kyeki actually nyinza noga nti si ekisinga okuluma abantu mu ngeri ssente z'omuwi w'omusolo gye zijajaamizibwamu. Waliwo ebintu bingi nnyo gavumenti eno byeyeetaaga okukolako. PSST mukadde waffe Gobi bw'abanga ddala asitudde kati enkundi. Waliwo ebintu bingi nnyo ebyonoonebwamu essente z'omuwi w'omusolo. Bano era bagamba nti kyekisera gavumenti okwongera okutunuulira ebintu ebirala ebitwala ennyo ensimbi ez'omuwi w'omusolo. Tulaba nga eggwanga lyaffe libadde ligenderako ssente ennyingi ezandigenze mu malwaliro, ezandigenze mu nguudo, ezandigenze mu masomero, ezandiyambeko infrastructure yaffe okubanga ebakoleva okwetuuka. Bwe ziba zisobola zikendeezebwe tusobole okuzimba eggwanga eddungi. So twagala okwebaza olw'okubeera ne visionary mindset yalabye ewala naye twongere tutunuulire n'ebintu ebirala ebitwala ssente z'omuwi w'omusolo bwe zitandigendedde. Ezibbibwa mu bitongole mu ngeri emu oba endala. Bajeti ez'ekimpatiira ezikolebwa
nga nolaba nga batadde sente mu department oba ministry nga bw'otunula mu budget bw'oti weebuuza lwaki zino z'abagenyi zino za kwesanyusa zino za kukola ki kati nga sente zoonoonebwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo. So gino emikolo yes agijjewo naye agende eddiipa alingirize allocation zino ezaakolebwa mu mirimu egitagattako ate n'ezo projekiti ezitekebwamu ssente obutamala naye nga ate n'okuzirondoola nalwo olutalo. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino lwa KTV Amalindilire.